njala mutangira omukulembeze wa Florida Kyagulanyi Ssentamu yalondebwa abere ku video eno njala mutangira yo serite bahabula tabasiba mutabani wa kale kyensere mtabizede sawa bisibi abere ku video eno njala banda Uganda mwenna bali mu Uganda mbere ku video eno njagala mwenna bo officials ba Uganda Civil Aviation Authority mbere ku video eno nze bambula bajja mu ngoye mayize byange bikwata mpola bikwata mpola era kyovula nze nabalese mu Maroko yabya mukole buli kimoze nja kujja oluvanyuma n'ebino wange kuba ngenda kusunsula okuva kwayira mpaka kwasemba je kinagula ngekisatu kijjeka mati kizimbyewo ekidala kale gwali mbwangu tula kakkana funa ebirenge byo n'ekikopo kya chai begirasi ya soda kakkana otule kale butyo njala muntagingire buli department ku kisawo ky'Entebbe njagala aba revenue authority babereko kuno njagala aba cargo handling section babereko kuno njagala aba migration babereko kuno aba police n'aba SFC munambereko kuno jibona gula buli muga ategedde ani munne ndabiyeko Civil Aviation Authority nge papaledde no bakungu badderi kale kyo siche kikulu fo mulimu gwaffe kubalabisa ensetegere kyekiriwo kale butyo mazo bategeza abantu kyabo okumpitira njala tandika n'akalowoozo ka leero no kagenda kuva mu kintu kyonna ekiri ku social media nga bwe tugante seruka mu mayute bakwata kuli bye munnanga awolumana okusinga oyo gwabadde agakama njala kubaza mwenna abenyigidde mu kutambuza information ekwata ku kisawe ky'Entebbe n'alumanya ne saalumanya eyafuna obuzibu n'abatabufunanga n'abavudde okukola video mwe bali nnyo mubalire ddala naye ensonga ezirina amakulu ennyo ndaba temuvaayo buli omu ndaba yeesudde ejjagwa naggamba katengo ke kangi kiki bulijjo twogera ensonga zino buli muga yeefuula ntalaba naye bwekikutte ku kisawe ky'Entebbe eyali atambuddeko atatambulangako alina passport nantagirina olw'okuba nti kale in the process akyogedde kayinza okuba yalina muganda yalemesebwa buli omu kimukutteko butyo bwe mbagamba nti ensonga zonna ezikwata ku ggwanga zitukakatako ffenna kubanga ekikulya kyekiri nasigadde waka kati bodde ne webuzabuza nga fuka anaaba era mbaagadde nnyo mubale kuba mulango ogwo mukyagukuba naye ngenda bagamba ekigambo kimu buli bwe twogera buli muntu alina okwenyigiramu muve mu ebo sime ya kisawe sime kibuli nsonga yonna mu bino gyenyigiramu ngenza okula ne bannamukadde bakivi bavudde buli omu ayogera kirungi nnyo wera ndi good waliwo ensonga zemuti okwogera nga muzima nti ntufu zigenda maaso mu ggwanga buli ngayo mukoze ku kyennyonyi bwe mbasaba buli nsonga yonna muve mutandika ogyogera kubanga ekiri omwana wo kyekigenda okulya wanneba kikigenda okulya wakojjawo nawasengaawo kati buli kikibalya kyenkanye buli muntu yenna kimukwateko musobole okwogera ensonga zino nga tekuli kwekubira kannyalubbe bazannyo buli nsonga mutandika ogisitukiramu mubeere nga mugamba nti ekimala kimala buli nsonga tugyogereko so nno bwe mbagambye nti ekiri nti seruka mu mayute bakwata kulibye akaaba abala kyabakutteko kyakisefu mwagala kufuluma naye ensonga ezisigadde waka temwagala zoogerako ffe tujja zoogerako ate tujja kulabisa abantu kale naawo bwe mmala okubagamba nti mu kalowoozo kaleero ne mmala okwogera njala genda mu kigulalogi ekigulalogi kya leero kigamba nti mwana mugimu ava ku ngozi buli muntu gw'olaba yenna yazaalibwa era alina empisa ze naye ate bwe bakuserera mu katale munnange toyombesa kkubo ebintu bingi bye tulabye olwaleero ku social media ebitambula bingi nnyo nja kugamba nti ebimu biza okuba nga byakukyusa mawulire mu luzungu kye bayita diversion naye ekintu bwe kijjanga asookanga n'okifunamu ate ekyokulabirako ekirala munnange nze omuntu gumulano ku bwenyi bw'ekitabo kuno nga njogera ensonga zino ebiseera ebisinga nva mu mbeera n'enkambuwala si lwakuba nti sirina bugumiikiriza naye ekinkambuwaza be bantu abalaba Uganda nga bagirabanga ekintu ekyokuzannyiramu ng'amanyi n'amateeka tegaliyo nvumirirwa ebikolwa byonna ebyokutulugunya eddembe ly'omuntu omuntu bw'aba alina omusango mutwale mu kkooti avunaanibwe okusinga okutulugunya omuntu buli muntu Katonda yamuwa obulamu mu ddembe okutulugunya okuba abantu kimenya mateeka kino kivudde ku ki ndabyeko eyayita omuyimbi Nakinku era Kakensa muvubuka gwe bayita Joseph Mayanja nga avudde mu motoka ye akutta omugobante akuba omusajja wa boda byonna bibaddewo tetugenda bitunuulira naye ngenda kwogera ku kikolwa ekyokutwalira amateeka mu ngalo tuvumirira ne sekuvumirira ekikolwa ekyokutwalira amateeka mu ngalo ekitwagazisa ensi yaffe berimu mateeka nti omuntu bwakukolako omusango genda ku poliisi omuwaabire
bamunonye bamufune agenda avunaanibwe. Toyina buyinza bukwata muntu mukuba. Oba kubadde kukyusa mawulire ga airport nga gweyagala gakyusa mu ngeri eyo. Wera ndi gudu kinzo kuba kikoledde. Naye ekikolwa kyo kikoledde mu tukivumenti tukikkiriza mu nsi yaffe Uganda. Kubanga tuli bantu bakulu abasobola okwetegerera. Ekisookera ddala gwe kennyini ngenda kukulagula ano ng'obudde bukyali. Ku bintu bibiri ojja kufunako ebintu bibiri. Ku bintu bibiri ojja kufunako ekimu. Ekisooka. Gwe kennyini weyita legendary, which is okay. Naye obwa legendi bwo gw'ogenda obusimirako ettaka gwe kennyini. Kye bayita self-destruction. Ekyokubiri. Teri muntu agenda kutta. Gwe kennyini gw'ogenda okwetta. Ojja kwetta nkubuulira kino kamiliyoni 10 ogenda kwetta. You will kill yourself. Kubanga olina ebizibu bingi. Bala abantu bava mu bizimbe na kutambula mu motoka za bbeeyi abantu balina ebizibu. Nalinda kwesonyiwa family kwa mulina ebizibu bingi mu family yammwe byesagala kwogerako. Naye otandise okusuka woyina okukoma. Please, bw'oba ofunye obuzibu n'omuntu yenna, omuntu mutwale mu mateeka gamulamule. Already olina bad records. Saagala yongereko bad records. Nze ng'omuntu music w'omunyumirwa nnyo n'ebikolwa byo sikwatagana nabyo era nno byogerako. Wenkugambira nti tulwanyisa fugabbi n'ebikolwa ebyekko okutulugunya bannayuganda kye twogerako. Kale, ewebadde diversion, it's okay. Naye ekikolwa kya diversion ky'okoze tukivumira tukikkiriza. Omuntu yeraba ng'akozeeko ensobi, please genda ku poliisi omuguleko omusango. Bw'obaga nti yakkalabudde, it's a traffic offense. Omuntu genda ku poliisi omuguleko omusango so si mukuba. Ekyo kikolwa obanga alina bayigiriza abala nti buli muntu atandika okukuba omuntu. Which is not true. Ensi ze mututtemu abaana bammwe. Mwagala bayigiriza kuba nti bayina empisa era batambulira mu mateeka mwate ne mukola vice versa. Golozaaki watwala abaana bo mu America bayige n'okusoma. Ngola mu Uganda kyali kusoma kusinga kwa Uganda. N'obatwala mu America. N'amateeka gabe nga gabalamula bulungi. Naye gwe mwokolere fujjo oyagala kifula kiralo kyante olwokuba nti ente zipama ate wezisula wezikola buli kimu. That is wrong. Whatever happened over the diversion oba ki. Naye ekikolwa ky'okoleddemu okukola ekikolwa ekyo ky'okukwata omuggo n'okuba omuntu. It's a wrong statement and it's a wrong message. Tukivume tuvire ebikolwa by'okutulugunya abantu. Bannaffe kubanga tewali muntu asokka mateeka. Wandikutta omuntu n'omutwala ku poliisi oba n'okubira poliisi gwe nga gwe omuntu ku poliisi alibadde yamma okusinga omuntu mulala yali yiise. Nvumirirwa kikola ky'okoze. Kikyamu nnyo kifaananyi kiwa abantu ekifaananyi ekirala kyenvumirira ebisigadde binasaagala kumanya. So mu kigulano gikyaleero bino byonna ebitwogeza tulwana kufuna bwenkanya nakuba nti amateeka mu Uganda gakola. Kigulano gikyaleero nkivuddemu kati ngenze ku video eyandeese. Nsooka kubajjukiza mwenna video gye nakola ku lunaku olwokusatu nemba wa security alert njala bajjukiza. Abantu b'Ebungereza buli kibuga mw'osinziira nziramu bajjukiza nti abakazi 20 abasindikiddwa mu ggwanga lya Bungereza mubeegendereze era gye bali. Nababulidde enkola gye bakolamu na buli kimu kye bagenda okukola. Saagala mwebuzebuze nga bafuka banaaba mujja kufiira obulamu bwammwe. Nalweyiso echief controller we. Nengenda mu Kampala wakati abasajja bena balaze. Mbajjukiza nti abasajja abo basajja ba ISO. Era babagira ku buli street yonna. Era balina ba chief controller. Omwami omugwe nalaze oyo alina olubali mulinganga olwaggonya. Ye akole emirimu ebiri. Ekisooka abegera ISO ate n'abegera ne URA. Abantu bangi muli mu kikuubo, muli mu arcade, mulete mali zammwe wali webuzaako nti omala okiryalinga container n'ogireta ku dduuka lyo gitikkula. Oba olyawo immediate ate revenue nejja. Kati abasajja nga abo bajja ne batemyako revenue mumulowooza mulina abantu kumba omuntu mbega already. Njala bajjukiza kye nakoze si kyenenya era nkiddamu. Buli gwe nalabisiza nti mbega ekifaananyi kyonna kitaddeyo deal with it tukoyo tubega n'abala bangi nnyo. Mulimu abatunda ebinyoobwa gwangeri bonna bafumbira. Naye nga tumanyi nti abafumbiro ligino egyo emirimu tebagikola. Abatunda ebinyoobwa byonna basinga obungi mu Kampala kati wakiso mukono bonna bafumbira. Balina recording gadgets era balipotinga. Ekyo nakyo mukitegeere. Abavuga boda mu Kampala ebitundu 45 ku buli 10 abasinga obungi babambega. Ekyo nakyo njala mukitegeere. Nabagamba dipo ezitunda soda ne bia mu Kampala wakiso mukono n'ebitundu ebitolode gwanga bonna bambega njala mukitegeere nga mukimanyi bulungi nnyo. Sigenda baga bigambo bingi nnyo kujja ko bategeza nti buli muntu webeberemu yessaawa. Nabagambye nti mu arcade ezisinga obungi mu Kampala ku rooftops kuliko ba snipers aba SFC
abafuna sigino okuvansi ku bana bambega banarabayi okutegeeza ani ali mu Kampala na kyekigenda maaso. So mwetegereze bulungi nnyo ebintu bimbaga mbyetegereze bulungi nnyo era njagala mbitegere bulungi nnyo buli muntu asobola okufuna kyayagala n'okutegera okubeera mu bulamu bwa bulijjo. Awo nvuddewo kati njagala genda ku information eyandese. Kansubire nti bambi ba parliament batusaba national platform n'abasajja aba NRM okusookera ddala njala bategeeza tetulina parliament. Ekyo kiyumba kya ndiga mwezikaabira nga bagenda ozisala. Tetulina parliament, kiyumba ky'ababbi lwakuba tetulina kyakukola nti weekiri. Ekyo nga kimaze njagala tegeeza omukyala gwe bayita Anita Amongi eyeeyita speaker wa Uganda. Nakolako da profile, you are not qualified to be in that office and the public knows it well. And time is coming, you will explain when the regime changes. You will explain each and everything. Kubanga qualification is other zoga ntuliro yatewazifuna. You had some people at KIU who used to sit for your exams, buli kimu ne kibula public. Okuva ku bale kichalazi, okutuka ku ba student banno nga bakolera ebibuuzo. Gwengo owayo kibitu owayo tundo bibera kyambe bikwemirira. So you are not supposed to be in that office. Kyekisokera ne kyokubiri. Nyabo. Njala kutegeeza. Your time is up. Wojje ekigere waliwo akizaawo. And this is to inform you. Mayinze buli mbuzi njigamba. Your time is up. Wojje ekigere waliwo akizaawo. Gwomu ku bantu abali ku assassination list ya Museveni. Anytime, anywhere. Oba onoonya katwa oba nakuba ssasi anytime bajja kujjawo. Eno video bali jijja ne bajibulira abantu. Nze kuge wojje ekigere. Oba ogenze kwetawuluza oba ogenze sala byayi wojje ekigere waliwo akizaawo bakumontalinga. Ekyo nkikubuulire nga ndaba gisimufundize. Kati kavudde kwanjula katandise. Wagenze n'olumba ombaka Joel Ssenyonyi n'akakiiko akatuula ku mu parliament ko Kasese n'ogamba nti bamunoonyerezeeko ayinza okuba ali enguzi n'okuliikinga information nti era talina kyakoze kimala. Madamu Sadolini n'abatulege Anita Amongi njera kutegeeza sigwasasa okubeera sipiika w'eggwanga eryo tulaba sipiika abangi naye njala kujjukiza nti ebikolwa byokola byonna bituzaayo njala kujjukiza gwe kennyini ne former boyfriend wo Kantuntu wa FDC kubanga njala bategeeza public Anita Amongi ayagadde abasajja kaduna bamale mu Kampala nadaba politicians. Kantuntu yali chairman wa Kosase previously myaka gire giwedde. Anita Amongi nga yamumyuka bali mu national sagas ez'okukebera ebito bya government ne Bank of Uganda omwali ne Sudiru Paleria muno mwe mwali ne mama wa Penge ono mukyala Justin Bagenda omanyize namugambye nja mukolako oyo mukyala Justin Bagenda muntu amuyita mama wa Penge oyo mula Justin Bagenda mukyala munyarwanda era yabeera mu Uganda Bank of Uganda mumuyita mu Kosase omusajja boyfriend we Anita Amongi ne boyfriend we ono mama wa Pengo oyo Justin Bagenda oyo mulaba oyo atunango bakumidde omukka ng'ali mu taxi oyo kati mukyala Anita Amongi njala kuzzayo katono njala ono ye Kantuntu mwe mwali mulidinga Kosase ono ye former boyfriend wo lwakuba nti public teyakimanya oyo ono yali chairman nga go vice chairman. Bank of Uganda ya losing billions and billions of money Justin Bagenda nga azibye era ne mukola report teyalina weeraga wadde okusiba omuntu n'omukabere mumpi era sente omukyalo Justin Bagenda n'akwata billions of money n'azitwala erwana n'akola commercial bank gyali asirise gwe kennyini report je mwakola eriluddawa era nigo mwasiba ku report eyo yegowa tukumanyi bulungi nnyo era kyova jobo dakoze post na government kabalagala gonja nabadde ntegeeza nti mukyalo inadda bokkala olwadda bokkala kubanga nenga lezimu tetuzitegera kala yazo ntuufu era zino record weziri wano tetwagala webuzobuze nga Afrika as officials from Bank of Uganda who are appearing before the Parliamentary Committee on Commissions, State Authorities and State Enterprises chaired by Bugari County Legislator turned against each other in a blame game. Were you told in the brain game was sold? Yes, I got to learn that the bank has been sold. After how long?
No, and to learn how. Because some of us learned after how long. All this was sparked off by a testimony from the Statutory Manager, Bank of Uganda, Katimbo Mugwanya, who disclosed to the committee how he learnt of the Crane Bank documents he was mandated to keep after the closure in a picture that was sent to him on a WhatsApp while on his farm, loaded on the truck, heading to the DFCU Bank. Mr. Chairman, when I was on my farm, I saw a picture of a lorry taking over all loan files. I did not have an opportunity to hand over. But I see he raises a very serious matter. He was on his farm. Then on television. He saw what? A picture. Carrying what? Carrying the loan files. Yes. On TV? No, on WhatsApp. On WhatsApp? WhatsApp. My fellow staff told me that the bank has been sold today and the files have been transferred to DFCU. But you are the one in charge. Yes, I was the one in charge, but as I was telling you that under the circumstances, it was difficult to make an exit. So DFCU came and just carried the things away? And the custodian was never there. Mugwanya told the committee members that when he reached his office the next day, he found a termination letter on his table. When you're dismissed, you're told, go now. They broke into the mismanagement of the 7 defunct banks by the Committee of Commissions, Statutory Authority and State Enterprises, SASE, continued for another day with a woman at the center of the controversy, Justin Bajenda, this time with documentary evidence that she is in Texas. Her former bodyguard police constable, Juliet Adicot, and driver, Job Turiahawe, were not spared after CCTV cameras captured them early this year sneaking into the bank and leaving with documents which the committee members believe contain classified information. Kati mama Sadolini otuma Joero ogaba bamunonyerezeko gwe mwabba Bank of Uganda ne boyfriend report ne muzitulira n'omuntu yabba documents za Bank of Uganda nadduka n'agenderwa ne billions of money. Justin Bajenda yakola ne commercial bank amusereza Uganda. Ati gwobuuza Joero Senyonyi eyakwata report n'agikuwa n'ogisigaza on behalf of Museveni n'ogana efulume. Olw'okuba nti wava mu FDC n'okolera Museveni nga wali ongambega mubuzaabuza banna Uganda temwagala mazima kubanga tukimanyi mwe kennyini komite yetulako bamemba parliament be NRM 7 du kali abasigadde mu nabo opposition. Olw'okuba nti gwe ekifaananyi kiri ekyafulume nga bakulaga nti oline n'omukyalo libagondi bamutulaki mu office yo ng'omuga please tofaayo bino nja bihandolinga muleke kubuzaabuza banna Uganda. In fact mukulu Joero Senyonyi, you are the chairman of COSASE, please do me a favor. Write and ask for the COSASE report of the previous parliament, of the previous COSASE. But we put your Bank of Uganda. Ono mukazi ne kantu tubagenda kwepamira. Nkiddamu. Mukulu Joero Senyonyi, oyina obuyinza obutuna mu previous reports eza COSASE area parliament yagita bakwe reports eza Bank of Uganda, DFCU ne Credit Bank. Oyo mukazi waddamu n'akwasamirako mbaluka. Sabari wandika mu officially oyo mukyala Anita Amongi nga speaker ne kantu wali bakwe previous report eza COSASE zikwata ku Bank of Uganda, DFC ne bakiri ne Credit Bank bwadda muna akwasamira nze nja kutegera nti eseri mu eddogo kubanga atasobola. She was the vice chairman nga kantutu ye chairman ate ngono boyfriend wabazanyo muzanyo on behalf of Museveni era bafuna billions and billions of money tukimanyi bulungi nnyo. Kati gwe mukyala Anita Amongi mama Lususu mama Sadole mukyala n'abatulege twagala olete proof nti Joero Senyonyi yali enguzi in such a field for tuletere ebintu tubyabye wano ku tetulina gwe tutiirira kubanga ffe twajja kulabisa buli muntu kabira ffe tumujja mulabisa niyo okudda okutandika okujerega abantu kubanga mukimanyi buti tebagala boogerako ekyo mumala biseera. Nyenze maaso gwabuuza Joero Senyonyi bamunonyerezeeko esente za printing okuva ebweru w'eggwanga paleti namba ng'eriko billioni za 3.7 plus eyabulya wakati w'ekisawo Entebbe ne ku State House Entebbe neebula ne bateekawo akakiiko kalamba kanoonyereze nga naawe kwennyini waliko ne bateekako n'omukyala Edith Nakalema ssente mwaddamu ne muziraba temudda muziraba kubanga kyakoma kubanga muzannyo ogwo history tetulabira history ekimu tukirina kati ddamu bulungi nnyo omanyi obuzibu omulinamu abakazi abeejerusa naddala ggwe chemicals ze batera bizigo zijja ne zibatabula obwongo ne mwerabira nti mumusinga ddata omubi
mukyala weewumuzeeko kuva ku Joel Ssenyu yukola ekintu kimu saba previous report za Kosase ku Bank of Uganda DFCU ne Credit Bank oyo mukazi waddamu okumanyira ambaluka ozisomere eggwanga ne recommendations ezalimu what went wrong ali go baasiba ni go bavunananga esiganga lyafiirwa billions and billions of money nga tojjomanyira abantu nkiddamu you're not qualified to be in that office first and foremost qualifications zo zazi duplicated full fake ku AI yo wasomera amateeka lecture mu Nigeria yakujanga ekiwojjulo yakolyanga max no mwana gwe nabalaga kono previously mayinza bwino wange entambula n'esseerabira ono omwana Vivian Musereza ono yakolya paper zo oyo bwino okyamwina oyinza otula mu parliament noza nti abantu tebategeera oyo omwana yakutuliranga paper zo no lecture mu Nigeria ali mu department ya law oyo yakolya empapula zo kati gwe ddawo osinika ebinnyo omanyira abantu nga ne qualification tozirina ono omwana nkyamu ne lecture mu mali mulina ng'omanyira abantu eno gy'olaga kwona omulogo abalogo bo b'okozesa okuloga abantu ate bwe najja ojja kufa bubi awo nvuddewo nkulese njagala Joel oteekemu application yo osabe previous reports za Kosase ku Bank of Uganda ne DFCU ne Credit Bank oyanita amonge ne katuno baddamu okwasamira kunva ku internet kuba tebajja zikuwa awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala ensonga endala tugenda tandika bwe tuti nababulidde ku musajja atigomya katugambe Makindye Kampala n'ebitundu ebirala DPC we Katwe musajja muchafu nnyo to the extent nti teyetaaga nakulirizaako njagala mutaginja ba police bonna mu Uganda kati nzize kwabya bamuntu nabe kisawe kyentebe mwetege kuba information yinagirida okuva ku kirina paka kwa sembayo waggulu ndazebbalya wabya ntandise kwenti ono DPC we Katwe Kamugira ono no muganda alina Uganda ku kandiko yoyo lubakyoya yoyo nabagambye nti ono musajja yali mu nteekateeka ezaagala okutwala ettaka lya Sheikh Lubega owali opposite kalenda nenjala bategeeza nti ebibbe tebyala kyamaani ono gonna balaga wakayamba kyamaani katoba mukube emigge egimuwosa omuliro kyamaani era ayina ettaka lyagenda n'alikolako endagaano ey'okubiri kyamaani bamuggyemu omusipi n'engatto n'agamba temuntwala mugenda kunswaza yoga ng'omusango nakatasobola kuyimirira mu bantu oyo wakayamba era emisango gye gimu gimunala gya ttaka yoyo kati ng'akolaga ne DPC nyada basomera DPC mugenda kutya oyo wakayamba naye badde bamubbye emiggo mizibunyira ku nsonga z'ettaka musayidi z'Emakindye nga baagala kubba ttaka lya muntu mulala yatunda ettaka n'ateekako sayini za mirundi ebiri kati oyo ne DPC gwembalaze ngerasobola kuzanya ano ka video kange kali akakadde akakasirye eggwanga ndyoke mbatwale confirmation yono DPC mugenda kutya abapolisi bonna mutuule kuno kamba tandikire boti yono no kano ka video ko mugenzi kasirye eggwanga in the police you've come to dig something show us the fucking dead body. I fought a war. I've been in the army for 41 years. I know what I'm talking about. I'm not a stupid idiot. When you are stupidly wasting our time, government time. We invite you, Brigadier. Invite me where? Invite me where? You're a fucking policeman. I'm an officer. Yes, sir. Dig the body. Dig the body. We did invite you here. Dig the body. We want the body. Omugenzi waso yabagamba muziikula omulambo kati kabikkuse tutandise DPC oyo gwembalazo we Katwe atwala ekitundu kinene nnyo omwami ono alina ebikolobero temujja kukkiriza bimugenda kuwulira muwulire bulungi nnyo ekisookera ddala omwami ono ali related ku First Family ng'ayita mu musajja gwe bayita Kandiho eyali CMI boss kati gali mu polisi bamuteekamu omwami ono era y'omu ku bantu abakulya criminal gangs mu Kampala nenga ensi tekimanye tutandise tutya mu mpulirize bulungi nnyo omwami ono yajoyininga polisi mu mwaka gwa 2014 Kabalya abapolisi bonna abasinga obujje bayita bw'amala okuyingira polisi ono ng'amaze okuvaayo era mu polisi eyo ba trainers abasinga obungi batraininga ne kazini wa Janet ngira tewaba bitiwa ba trainers babaga nti ffe tuli bantu bawaguto mujja tusobola
bwamala okuvaayo yafuluma n'amayinja 3 ne bamudeployinga ku poliisi y'ewandegeya mwenna abadde ewandegeya nga mumanyi omusajja ono gwe baateeka katwe omusajja ono baalina mission ey'okutta omusajja omugagga ewandegeya naye kumbe bwe bambalira omuzanyo gw'okubba omugagga ono waaliyo omulala kazini wa Museveni kwa Janet abaali bagenze on the same mission ey'okubba omugagga oyo omukulu ono ng'akwata emmundu n'akabinja kaakababbi akabasirikale nga bagenda balumba omugagga ono bagenda otuukayo basangayo akabinja ate akalala akakazini wa Janet batraininga bonna ngera bazze ku mission yakubba mugagga oyo buli omu ne yeekanga munne ndooza mu kwekangabiriza nga n'omugagga ategedde waabaayirawo olutalo ogenda okakkana nga DPS ono akubye omusirikale constable essasi n'amuttirawo mu kavuungano kano mission nefa tebasobola kubba mugagga oyo era police netegeera ekintu kino ne bakola report baga nti wabaddewo bagita street eyakubye omusajja oyo nafa constable bwatu ne bamuziika mu bintu by'ekisiru era eyo mission neggwerawo nga tebamuvunaanyiza omusango omusajja oyo olw'okuba nti omusajja ono muntu wa state ate nga tebaagala mukwatako kye baakola kiri bwe kiti baamala emyezi 6 nga bamukwese nga tebaagala muntu yena ategere waali mpaka ekyosi bwe kyayita ne bamuzaayo bamutwala ennakawa n'abeerawo bw'agenda ennakawa eno yatandikirawo emizeeyi egy'obubbi era yalina akabinja ka poliisi kaaduumira nga kano kagenda ne kakola operation eziri authorized ezogenda okukwata ababooda abantu ba bulijjo panda gaali n'okukola ebikolwa by'okukwata abantu bayita ne aidan disoda bazanya amatatu bakola ki n'obateeka ku poliisi bateeka ku bascrutinize nga abajja mu ssente bw'amala ekintu ekyo n'akikola ebbanga abantu bamukomplainingako naye nga tewali ayamba ebbanga lyayita era bagenda okulanga ebikolwa bye bisusse ne bageza kumugjawo era ne kigaana era mu bbanga lirimu omwami ono yastaginga ne highway robberies ku Jinja Road ne Masaka okuba nti akola ebikolobero by'okubba abantu ngera staginga highway robberies oyo musajja gwembalaze oyo DPS wekatwe abantu bangi bamukomplainingako ne batuuka n'okugamba nti kabaseewo ekibinja ekimunoonyerezaako ne kigaana kye baakola ne bagamba nti akabinja kakola nako bakamuggyeko bakakyuse era abakulu mu poliisi ne bagamba ye n'abagamba nti sijja kuva kabinja kenkano sagala kanzijjako okujjako ng'emirimu gya poliisi ginnemye nesobola kukkiriza kunzijjako kabinja kano lwagezako kukyusa akabinja kano omusajja ono ng'ateekawo embeera era okutuusa bwe bamuvaako n'omulema wabula ebbanga bwe lyatuuka lipooti nga zisusse bamuyimizaamuko katono naye era ekyosi bwe kyayita omwami ono era bamutwala ne bamudeployinga ku Masaka Way Bridge eno ku Masaka Way Bridge oba gye tuyita minzani ezipima emmotoka zino ennene zeetikka ebintu eno kyeyakolera eno enkoko ekikola bazzukulu baayo omwami ono ng'ali ne banne era baatulugunya abasajja abavuzi b'ebimotoka ebifuluma eggwanga n'ebitwala ebintu obubiri bw'eggwanga ne bupone mu Uganda mu nnyini nga tosobola kuyita ku Way Bridge omwami ono waali nga tomuwadde miliyoni 4 okujja ng'oyagala emmotoka ye kufeeko ne bamaguzi be kufeeko omukulu ono yakolanga ekintu kyamaanyi nnyo n'okusetinga highway robberies ku Masaka Road ne batta abantu n'okunyagulula abantu muno we yafuna ensimbi empya n'enkadde mwe yagenda n'agula ploti 10 ku 10 beside z'Emanyangwa gye yazimba ennyumba Manyangwa Gayaza gye yazimba ennyumba ng'agizimbye ku fuuti 10 ku 10 mansion etemyanga omuntu ng'amaze okufuna ssente ezo omukulu ono abantu bangi bamutya era tebaagala mwogera ku lw'ensonga nti y'omuntu y'omu akola obuvuyo mu poliisi naddala mu bitundu byonna ebyetoolodde Kampala nga tewali amunyegako omwami oyo kigambibwa olw'okuba nti alina ebikolobero bingi ng'ate abaakingiddwa abanene mu poliisi era n'okutulugunya abantu abaana ba people power n'okubawamba ono naye akwata ekifo ky'amaanyi nnyo era kasaba kutwala ku poliisi nga yaliyo oba owedde era kigambibwa nti mu kkowero erimu ono yaviirako n'okutta era musirikale munne gwe yakuba amasasi nga bino byava ku nsonga za kiwojjolo yasanga yalina omukazi gwe yali yeegwanyiza nga mukazi oyo yasanga owa poliisi munne amudedeza ono n'akwatibwa obusungu n'abuuza kiki kyakola n'omukazi ono omukulu ono kye yakola kwe kukwata emmundu n'akuba owa poliisi oyo amasasi n'amuttirawo era mu statement bagamba nti yabadde street bullet n'afa bwe batyo ne bagamba nti omukulu oyo bw'ati bwabonye ebintu byonna n'abiyitamu nga teri amuvunanye kubanga wa first family kamubaddiza ekifaananyi mutegere ono DPS wekate currently yoyo yennyini mutegedde bulungi nnyo kati njagala nsooke mbawa information endala emukwatako ndyoke ngere ku kisaawe ky'Entebbe tulyoke tutegeere bulungi nnyo
bino si byange naye y'omu ku bantu abaaliko n'abantu bano muwulize bulungi nnyo. Abantu bano abakulembeze wansi wa Manga DPC OC operation OC station balina emmotoka yaabwe nene ya police bulldozer kanjiteke moyo category. Iyi mmotoka gye batambula nayo mu operations ndeje ekikajo wa yonna okukola emirimu gyabwe mu operation. Basanga abantu gye batudde mu firimu oba mu kibanda bali mu kunyumirwa firimu yaabwe. Abo ne babakwata ne basanga abantu ne bazanya ludo, just ludo kunyumirwamu ne babakwata. Ne basanga abantu mu kibuye mu katale ne babakwata ne babagatta wamu n'ab'enjaga. Fayiro neekolezebwa ng'egamba nti bonna banjaga. Nze kennyini kamwa kwogera abantu bano nsobola okubawaako obujulizi kubanga mbamanyi bulungi era mbategeera. Abantu bano bakulu mu gavumenti kwegamba kumenyedde ebitiibwa byabwe wansi mu Manga DPC OC operation OC station ne ba CID bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulya enguzi mu poliisi. Lwansonga ogenda n'oloppa omusango ogwo ku poliisi n'agaana otwala fayiro yo ewa St. Anthony ng'alinda omuwe ssente. Era bw'otamuwa ssente fayiro yo asiiba agibuzaabuza ntirindako OC station tanaba kujja gisayiningako. OCCID omukulu taliiwo yalina okuverifyinga fayiro yo eryoka egende waani ewa St. Anthony omusango eryoka egende mu kooti. Noweekanga omusango gwo baguvulugidde awo tekugenze mu kooti kufuna bwenkanya. Ekisinga okukwasa ennaku mukyakabira enguzi eri ku kisaawe naye ate enguzi eri ku police stations ate nayo y'amaanyi. Enguzi eri ku police station ekibuye ate olowooza ogenda n'omusango n'ovaayo nagwo bw'oba totaddeyo ssente omusango gwo tebajja kugulabamu mu makulu tegujja tuuka wa St. Anthony. CID ayagala ssente agenda okujjako statement ate bw'otamuwa ssente olowooza n'abiwandiika tajja biwandiika ayagala ssente. Fayiro ogende wa St. Anthony DPC ogikuona ku stamp egendeyo yeetaaga ssente. Bwegamba enguzi ate eri ku poliisi yaye ate yo yayitirira. Bakwata abanywi b'enjaga ne bakwata ab'amayirungi abalina ssente be bafuluma abatalina ssente ne babatwala paka mu kooti. Kwegamba enguzi yasukka ekibuye awo abagikulira be bakulu. Poliisi y'ekibuye erina ka ofiisi kaabwe ke bayita kiboko squad waggulu awo. Ka ofiisi ako my friend we bakutwalamu oyagala oba toyagala ansa gy'olina okuba nga olina mu kamwa erina kuba yes. Tebaagala ansa eriko no. Ne bw'oba ng'omusango tuwaguzizza bali abasajja bakuba abaana balina emmotoka zaabwe ennungi zinyirira ze bakoleramu emirimu gyabwe si za gavumenti naye ze zikola operation zaabwe. Naye we bakutwala mu ka ofiisi kaabwe awo oyagala oba toyagala baba bajja kukuba paka bw'onoobagamba yes kyebaagala okuwulira. Ka ofiisi kaabwe kali awo waggulu kiboko squad kalimu abantu b'amaanyi nnyo ate nga bazibu nnyo okutegeera. Wali bano abawala abakola ku airport wano
ate ekisinga okunyumira oba ekisinga okunyiiza tojja kusangawo Nakamya tojja kusangawo Nsekamatte ojja kusangawo atuli atwine ojja kusangawo Akansiime okugamba amannya agaliwo n'ennyimba eziriwo za njawulo olw'okuba nti muganda we bamuwa omulimu mu kisaawe naye n'agenda n'anona muganda we omulala n'amuteeka ku kisaawe ne weesanganga abantu bano batumazeeko emirembe ekisinga okunyiiza n'abasirikale ababeera ku kisaawe abakoma ku kisaawe nabo beenyigira mu nguzi bweteebereza omuntu bamukwatira batya n'enjaga e Dubai ne balema okukwata enjaga wano Entebbe tugamba abangi ebyuma ebikola Dubai ebikebera enjaga wano Entebbe temubirina omuntu n'atuuka okuyita Entebbe n'enjaga n'atuuka naye Dubai ne bagikeberera Dubai enguzi ng'esusse n'olyoka olaba oli akubuuza owaddaasi shomane talinyangana ku nnyonyi tamanyi na tikiti bwegula tabeerangako na ku opportunity erowooza kutambula ne n'alyoka akulemesa n'akumalako emirembe bantu mwe mulimba bantu mwe mutumazeeko emirembe naye nga mutulabiza ennaku ku kisaawe kyaffe mu nsi eyaffe lwaki mutulabye ennaku bantu mwe mutuswaziza nze nalina abaana nga bagenda kujja obudde tulina butono njala tuyite mu bwangu olw'ensonga information erina nyingi kati abaagala information y'oku kisaawe nagambye ndowooza kyekiseera tutandike omulimu ogwatuleese lindako aya basi katandise bwe kati tutandike bwe tumaye bye bikwata mpola ekisookera ddala bannayuganda njala bategeeza ekisaawe Entebbe si kya Uganda ekisaawe Entebbe kya ggwanga lya China baakigula dda bakiyita Hwen lwakuba nti wano Museveni ya pleading n'agamba no kijja kufaana bubi okuddira ekisaawe kino kiteekako nti China kitekinze over so Museveni ya confusing yakkiriziganya n'Abachina n'agamba no ekisaawe kisigalamu kiriko Entebbe airport mwe mukolere underground nga mukola services zammwe that's why nti kati mubonaabona buli kimu ekisaawe kiri under China control Sam Kuteesa ne Museveni abantu abo basatu buli omu alinako paati ye gy'atwala genda kugola Moses tekamu ekisaawe Entebbe ogende ku Wikipedia ogenda sangamu ekigambo kye bayita Hwen omanyi bannayuganda mwetaaga kujjukiza nnyo kikino mayinze eno byayita Wikipedia ejo bayita Wikipedia ogiraba ekiseera bakiyita Hwen twabe ntukyogera wano Museveni n'akubira abamawulire bonna mu ggwanga ne bakyusa ne bagamba nti ekisaawe tekitundibwangako ekiseera Entebbe tekiyitibwa Hwen yiyo genda kugola Moses ekisaawe bakiyita Hwen but indirectly wano bakulaga nti ekifo bakiyita nti kikyo kigambo Hwen kikyo kati mwabakaba mukabe empola tubagamba tukyuse government buli kimu kidde kirina okubeera mukaba maziga gobo yagala kutegeera eno Wikipedia gyendiko yiyo Wikipedia sigenze mbwa atenze na byewandiikidde mugatise Wikipedia mujja kulaka ekiga kye bayita Hwen ekiga kido kisaawe China kitwala dda mu mukyali mutulo mwebaka kati ebyo nga mazobi bategeeza njagala buyomu a discussing issue eno mugamba we are politicizing each and every issue but temumanyi kubanga temumanyi abamuzi okusena paini ya kisaawe but famanyi na paini y'ebintu byetumanyi tulina ebintu bingi nnyo bemutamanyi ekisaawe bakitunda dda bakontrola ekisaawe mu China Museveni ne Sam Kuteesa bala basigadde bonna tebakulya ssente omuntu yena gwosaa ku kisaawe ng'alina erinnya Okero obanga alina erinnya lya Kiganda abo si Baganda bonna bakama frejaz abasigadde bonna Banyarwanda bakola ku kisaawe Entebbe ngenda basomera amannya buli department poliisi abali b'enguzi mugenda kutya n'abagambye negenda kubeera namwatu yasina gwe ngenda kuzibira ku liiso kati njala soka bagamba bwe mba mwogera ku kisaawe nzize njogera ebigambo bino almost for one good year nga bantu musirise
naye mumwe kabaita ku migration simwe mu facinga emberebere ku kisaawe lindako ekisaawe kirimu department zino waliwo URA Uganda Revenue Authority abo babbi balwadde kuliko migration gye mukaabira abo si babbi baweweta mpisi kundi kuliko cargo handling section bano babba ne ba perfume bagibba waliyo tusekente benga watisera puto po watisa perfume watisenga tozonga za beine no tuko kuwensawo nga tebirimu ani ababitutenga gye ovudde bibaddemu eyo gye bayita cargo handling section kuliko polisi bano balina ne diploma mu kubba kati kamba bambulire mutegeere ensi kyetegeeza kati ntandise bwente ndabyeyo Uganda Civil Aviation Authority abakulu bonna bajjeyo embuto zibalinga entumo za kasasiro abala balina ebisakiro bazze batandise okwogera ebigambo nedda. Don't fool Ugandans. You know exactly what is taking place at the international airport when international airport is not Entebbe. Entebbe is just a camouflage. Let the world know that the airport doesn't belong to us, belongs to Chinese, but with the influence of Museveni and Samu Kutesa. Ugandans are suffering because the airport doesn't belong to Ugandans. Muino chitegeera. Mujja kuzuka ngo budde bugenze nga buli kimba kitumba kitutte. Kati ntandise bwete. Ngabwe guli omuze mu polisi mu majje ne ku kisaawe Entebbe guli yo seeri endangire buli kimu eye yatola buli kimu. Abasajja abakulu bali ku kisaawe abo balina office bebasindika abaana bano okusaba sente ezo by all means. That's why ntibavuddeyo kukola a public apology ne guidelines message basindise yabadde teina details nga ategeza kutiisa bantu tosobola kungamba nti awenguzi nagifunye mu kyamu nga atajinsabye mukozi wammwe. That is wrong. Mwasa ojuliza bana babolesi ate muvudde mu executive board yunefuge kisaawe Entebbe mugamba simanyi. No, that is fulale. Kyemulina okukola ekintu kimwe kisokera ddala bwe mba mmanyi nti muli batuufu nga n'ekisaawe kyaffe akakiiko konna akafuga ekisaawe Entebbe with immediate effect kalina okulizayininga. Njagala mukole kye tuyita mix tribe ekisaawe ekyo nga kiriko buli ggwanga lyonna eriri mu Uganda nga buli omu akola waawo so si ggwanga limuli Abanyarwanda nga mukyusizza amanya g'Abannayuganda mugayita g'Abannayuganda nga ate muli Banyarwanda. That is wrong. Boodi yonna erina okuyiika kubanga kyemukola mukimanyi. Ntegezeddwa ku ddoondi zange ez'enjawulo. Buli mukozi ali awo alina task eyokutuukiriza ku ssente z'alina okujja kubafuluma n'abayingira. Waliwo ne ka committee akali awo akakola fake visas nga zikukusa abaana. Waliwo trafficking waliwo ka office nga ka police n'aba Civil Aviation Authority aba migration nga bakola ne fake visas zikukusa abaana bayisaawo ku kisaawe. Human trafficking nabo we bali. Kati bino ebintu byebagabye namujana mugule bulungi nnyo mbitegere bulungi nnyo. Ndoza majo bategere. Kati nga mutegere nti sente zino nga bazibasaba ziliko bannyinizo bana baba basaba sente ayinza okuba ku $3 za kugamba afunako $5,000. Ngesigadde zonna za mukama we akusabye $3,360 n'ekitundu afunako $10,000 za mukama we. Olunaku bwe basobodde okujjako ku bantu oba bayisa abantu nga 100 nga basobodde okuferako abantu abawera 300 ze sente bakazi babafunye olunaku nga bakama babo bafuna sente ezo. Yensonga lwaki bakude bakola general statement ng'edifending ekitongole sote blaming abantu abo kubanga bakimanyi nti bawa task y'okufuna sente zo mukitegedde kati temu blaming abantu ba migration officer wawo mu blaming Civil Aviation Authority na migration kubanga bibatuma abaana bano okujjako sente eri abadde ku social media abawolereza mwate nze nayitawo tebalina kye bankola waka fulumbe olinga ebyayo enkoko guwafuna chance ko lunaku nga batugamba bagana nti omukisa gw'embuzi teguyisa omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala kubanga embwa teri amalagala ne bwe gayita mu it's not a crime na embuzi bwe gayita mu kubanga egalya bajja jikuba ko bajitte abaganda bwe tugamba kati go yayitawo ngoli ku social media otandise okuba emimiro owebuzabuza nga afukana banjera kugamba maama bwe kinakutuuka ko lujjo okutegeera nti ensimbi era abantu basaanye boogere ku nsonga zino kati bano balina task sente zonna ze bakuŋŋaanya si bazitwala zigenda bali ba big officers ko baba na mandate volume oba evuddeko batevuddeko mujjisa ku YouTube nga kweri kubanga nkimanyi bagitawanya tebagala information yefulume ngenda bambula nabagambye mbagiridde olwano katandika butandisi kino kyekirine mu police traffic abaana bonna bakola mu police abasinga obungi ba traffic officers bajja ku luguudo ng'alina task ye sente zalina okutwalira mukama we eyamusindise ku luguudo
sente bwe zimubula endinga bamusindise bamwede transfer abasinga nnyo bagobere mu police kyekirina kuba police ababulijjo abakola operation zino wammanga omuli kwata aida ndisodale omuli ogenda okudvendinga ebibanda okwata abazanya ludo omusajja uli abyogere mbulde babeera ne tasks zabatuma ati mugende mukwate wano muleete kiriwe era kasitolemwa kitegeeza bagenda ku transfernya oba okugoba ku mulimu kana abana bali ku kisaawe bakaba bennyini be bali mu deals ensimbi zino nyenda bababiza bonna balina wano olwaleero saagala saategedde saawulidde nze ntandika butandi tutandisidde ku Uganda Revenue Authority ku kisaawe Entebbe. Kati bakulu amanya gano wammanga mwetereze ng'obudde bukyali njala sooka bawa okutereezamu ku bintu byemwogera wano wentudde eggwanga lyentuddemu litudde ku semazinga 2 litudde ku Asia ne Europe kitegeeza nti terina watufuirigwa kati mwe basajjamu ababbi aba Uganda Revenue Authority ku kisaawe Entebbe mulekerawo obubbi bwammwe wano mulemesezza abantu ne musuula abantu mu business nga n'emigugu egimu gikyali eyo mu customs ku kisaawe Entebbe mulemesezza abantu omuntu agula engatto wane ettake n'agigula siringi n'agigula $25 ne musaba $5 agenda kujja mu sente meka omuntu agula essuuti wano $8 ne musaba $10 olwo agenda kujja mu sente meka mwe essuuti tuke mu gibalange eva mu Europe. Let me tell you one thing. Take teri mu Europe ate take teri mu Asia etula ku continent B egwa ku Asia ne Europe. So whatever you are bidding people oba ba customer abantu bana bakola business mukikola mbuchamu essuuti ezikolebwa China the same suit ezikolebwa Turkey nemo musiwaza mu abantu mu products ezive Turkey ziba European products musiriwalenga muddamu amagezi mu biddings abantu emisolo abali batuko okweta ma business bazivaamu ennaku zino kati mubabira ne mu kilo omupima mutyo mugugu omuntu ne mujjako $2 buli kilo nga tandasasula na items ziri mu nsawo omwo abantu bangi mu custom bond zawe na Entebbe walemeddwa ebintu bifiriddomo olw'emisolo omuntu abadde osasula omusolo gwa $2 agenda otuuka ku kisaamu nga tonasasula $6 eziba zimulemere nga babitoola mu store wagenda okuyita emyezi 2 nga mwagala $20 aba akola ki mulekerawo bubbi abantu wano kuliko omukyalo gwe bayita Vivian oli ku Uganda Revenue Authority Department Entebbe mulekerawo bubbi omuntu ajja ne laptop ye ne mugimusasuza omusolo nga gyabadde akolerako e Bulaaya ajja na TV ye one piece ne mujjako omusolo abantu bakubye TV ku kisaawe Entebbe bazaasizza abantu balinnya amasimu ku kisaawe Entebbe bagaasizza bakubye laptop bazaasizza abantu balese used clothes used shop used shoes na buli kimu ku kisaawe Entebbe nga beetamiddwa kubanga gye bavudde bintu babiwadde ku bwene mubajjako emisolo. What kind of nonsense is taking place at the what nonsense is taking place at the airport ku Uganda Revenue Authority sector kubanga muli babbi. Can let me tell the public mukimanyi nti bw'oleeta TV oba laptop ng'ogirese single piece ne bakuggyako omusolo sente bayinza okuba bakwa lisiiti nenga lisiiti eraga bintu birala tegenda mu revenue. Njala kubuuza Uganda Revenue Authority abakozi mwatandika dde batirawo sente ezirina okugenda mu kitavu kya Uganda weziteeka mbu za sako lisiiti zizino receipt abantu abasinga obungi basasula ebintu byabwe mubasindika ogenda osasula sente zino mbuzigenda ku kitavu kya Revenue Authority kumbe zigenze ku sako yammwe yekiya yeri ku kisaawe Entebbe. Sako in account egamba nti Uganda Revenue Authority staff sako Entebbe nenga asasudde kago wange oba asasudde TV since when this begin oba kino kyatandika kikyo Uganda Revenue omusolo twagutandika dde ogusasula nga tokusasula ba staff ngekugenda mu sako yaabwe yiyo e receipt ya KCB nga sente zigenda ku sako ya KCB ya Uganda Revenue Authority staffs kuvadde omuntu naleta TV agiguze $1,000,000 oba gyabadde ne musaba $800,000 yiyo wano bakuterako stamp ne bakugamba nti Uganda Revenue Authority Customs Department yiyo ogiraba released naye no wansi stamp ezikubwako zizino Uganda Revenue Authority simanyi wa kino kyatandika ddi ate sente z'ebisolo zigenda mu sako y'abakozi zizo kyatandika ddi kino muwoza muli ku migration mukaba naye abantu bali mu kuggwawo Entebbe kati ngenda babya mwenda mutegere nti ensinfu
oli alese TVM agiguze milioni yowe mu kitundu musa emitwalo 8 abantu bakubye TV ze ku kisebe bakiza laptop ebintu ebibu lindako kati mbadde nkyasoma manya gano bane basinga obubbi ku kisaawe Entebbe mu Department ya Revenue Authority amanya mugawulirize bulungi nnyo kuliko omukyala muyita Vivian kuliko Esther ne Brian mwe bantu mwe basatu mulemeseza abantu business abave China abave Turkey abave Dubai ngamba bilinga omusolo gutali kumateeka 1 abamu temumba wana receipt nga bamaze okusasula sente mbugubi ate ne batuuka mu kkubo ne basettingira revenue enforcement ne basanga amakubo ne bakwata ne batwala mpaka NAKACWA ebintu babejjako ne badala babiringa kichi mufa wachi mufanensi Vivian Esther ne Brian ku Revenue Department Entebbe mutufuukidde ekizibu mwenna muli babbi era Uganda Revenue Authority eno receipt mbate mugira bangako eyassa ku sente sasulwa ku kisaawe Entebbe ndoza bana bakulitingira okasako kabwa k'ekibbi sente kwe zigenda tebawana receipt za musolo ku kisaawe Entebbe kino kikwata ku bantu bonna kyokkange kisinga okwennyamiza ku kisaawe Entebbe kuliko abakazi abasuubula nga baba bakola ba NRM ne bayitawo ne cases empya n'enkadde nga tabasasudde musolo wabula omukyala Kakwerege oba Nakakwerege n'ayitawo ne cases ebbiri ng'ava ku kye yamaze emyaka 10 ne mukwata cases ne mukwata TV ne mukwata laptop naye nga ba NRM bayisizaawo ebintu olina ayisawo case 10 tasasudde wadde nusu n'ekikumi n'eki ono ayina case ebbiri ng'ava ku kye yamaze emyaka 7 oba 5 oba 2 ne mukwata cases ne musasuza omusolo eyo Revenue Authority njimaze nabagenda bakuba department ku department tugenze ku migration ekiriyo kisa kitokota ate ne kinegula mbagambi ba officers abakulu mu kitebe ekyo ekya Civil Aviation Authority Migration Department bebatuma abaana bano okubba yensonga lwaki aina authority okugamba nti va mu layini yensonga lwaki aina authority genda mu toyo sangeyo omuntu video mwanzira sigenda zidda muzizanya kubanga bakimanyi it's a well managed game oba arranged game between the migration and the security ku kisaawe eyo migration mugimanyi bulungi nnyo nenga bonna abaliko bonna bagwange bonna amanya gebeyita mugakiga oba gakiganda buli ayina erinnya egganda ku kisaba singa obungi bonna they are camouflaging amanya sigawe byonna byakijaali gwanga lirimu tugenze mu cargo handling section ekiriyo maama ne Yesu bwalidda ajjako onya kiri Uganda bamanyi okusumula emigugu ne bagikuba omukono kubanga ebala bali ku scan bamanyi okutegeeza bana nti waliwo kesi ejjabwe etibweti bwerimu ekintu n'ekino ne bagikuba omukono ogenda otuuka yabadde asibye ensabiro ezimu zibanga nansibe nabo buvera nga obuvera babuyuzizza dda kubanga babbamu ebintu ennyonyi olugwa bweti ensawo za mwezi zonna batandika ozipokera ne batandika okujjamu bintu ogenda otuuka waka ng'ensawo yonna ereeberanga ebintu babijjema biba eyo neyo Cargo Department ku kisaawe Entebbe babbi babba laputopu babba amasimu babba engatto babba engoye ogenda otuuka ng'eyaleese ensawo yafuuse kasasi temukyali kintu eyo Cargo section esi babbi balwadde tugenze ku poliisi munnange ekolagana abantu bano mu kubbira ddala ku kisaawe Entebbe nga tebalina gwebuuzizaako kati wano wenjagala onsoke mubabuulire ebintu bino byonna bitegere bulungi nnyo kubanga tetwagala muntu agamba nti saategedde saawulidde tutandise bwe tuti njala mbasomera ebintu bino byonna nga mbimanyi bulungi nnyo kati mu bwofuna ebizibu bakugamba mbu please call the numbers in case of extortion EIEJ waliwo bayita EIA General Manager mbwe namba ya Airtel 0702055158 kuliko Manager Aviation Security 0701488366 Operations Manager 07584836614 enamba zino zonna good enough abaana bakoze live olwayo ku Facebook ne ku TikTok bakube namba zino zonna ng'ekisookera ddala these people they are lacking communication skills by NAKACWA mentality they are so arrogant they can't even address a caller oba omuntu akubye essimu ng'abuuza baga you don't have a right to call us or to ask questions who dare you you are there in the office on behalf of Ugandans you are sitting in that office where you eat and gas on those chairs on behalf of Ugandans if there wasn't no those Ugandans you want to be in office say you mind your language
mumayinige business za munovunazo babateka ku kisawo buluvunazo banda Uganda so sigwe arrogance mu jimwogeza mbo you don't have right to ask questions kati bwemba muteka we namba zino ngati mwagala babuza kibuzo kino mukola kikuya pote kati kambaliye abana bakubidde amasimu olwayo to clarify mwogera bubi mwina cow mentality nabagamba these people they lack communication skills they lack managerial skills tebalina buli kimu tebakina kwogera nga ibagala kubanga manti kibagalo kukola bakima ibagala kikola kuba babinyo nsokera n'okwono omukyala bamuyita ASP Lagosa Agnes onesi mubbi muzibu kono onake kabinja kabera mu system eno oyo naye mubbi muzibu tubatandise mumule bulungi nnyo bebo kabinja akali ku kisawa akaba yaye Lagosa Agnes kati kamba someso olwale mujja tegeera bano akabinja kali mu polisi akali mu kukusa ng'omuvubuka oli babagambye nti waliwo akabinja akakola human trafficking ku kisaawa awo weekali waliwo akabinja akali mu department ya narcotics bakubuuziza akabinja kano lwaki ebiragalagala biyita ku kisaawa Entebbe kubanga waliwo kintu kidogo ebiragalagala ne biyitawo kati wulira nno muwulire ebintu bino abantu bano bamangabengedde bamenyera bebakolagana omukyalo gwe mbalaze kuliko ASP Nabasa Edgar oli gwe mbasomedde ye Lagosa Agnes oyo omukuba ekifaananyi kibalaze kuliko ASP Nabasa Edgar oyo n'essimu yaye mubbi mulwadde kuliko PC Olelo Joel onesimu mubbi mulwadde those goons compete with aviation authority security officers who deployed at hold baggage where there is x-ray machine doza mutegera bera ku kyuma ekikebera ebintu tugenze maaso waliwo abantu abalina ekisa ku kisaawa awo si bonna nti babi mulimu abalina ekisa naye omuntu yenna bw'avaayo ng'alaga sympathy eri omuntu yenna gwe bayisiza obi ku kisaawa batandika okukolako malisi ne damage ku kisaawa awo era wayitawo ebbanga ttono nnyo nga bakojjawo bo nga bateka abayayi baabwe tugenze mu maaso Drone yange ntegeezezza nti abantu b'ensomyi eka baba aiding human trafficking together with the illegal companies. They end up exporting huge sum of money from the innocent victims. Bakugambye nti akabinja k'ensomyi ako bamu ku bubinja obuli ku kisawo obwababbi obukolagana n'ebibinja ebifulumya abaana mu bumbeyi bw'amateeka abakola buviza obw'ekiyaaye n'okuba nti omuntu bw'abayonsibwa wa ssente n'agezaako kukola kye bayita demonstration ate bano bavaayo ne bateekawo embeera emukwata ne balyoka bamuteeka ebaagala omuntu yenna agezaako ku defendinga victim agudde mu mikono gy'abo abantu tomala budde era bagenda kujjawo mu kiseera mpawe kaaga. When the victim, especially when you are from another agency, they allege fake stories on you until you leave the airport. And their leader is ASP Lagosa Agnes in the picture. She has made many police officers to leave airport. Reason being, when you refuse to involve deals as must be, she fight harder so that you leave the airport. You know muchara kwembalaze nti omuko kabinja ka mafia bali ako. This woman omukyalo yomuko kabinja akakolagana n'abantu bonna abalina data games ku kisaawo muno muli abakola fake visas ezikola exit mwemuli asinga omuntu yenna abakoze ejjanjali nga yeemulugunya bamusindikiriza mangu omufuli omukwasa polisi ekyokukola eba ekimanyi bulungi nnyo. Tugenze maaso Nabasa Edgar and Orere Joel, all are policemen. They print fake visa at the airport and they give them to the victims of human trafficking for their aim of getting money. Tugenze maaso katika ambasomera abantu bano bonna ku kiseko bali bana ko ne kabinja katuddo lwale 1 kuliko Asasra Prima ono wa ISO, kuliko Lagosa Agnes the police officer, kuliko Nabasa Edgar police officer, kuliko Orere Joel police officer, kuliko ato Hairo Silvia the Minister of Labor, kuliko Ebema Emiliano ono wa ISO, kuliko Rwantingana Duty Officer Aviation Authority, kuliko Chigozi police officer. Bano bonna befula manya ga Kiganda ninga basinga obungi bonna bayaye. All those are the agents of drug trafficking and human trafficking at aviation human trafficking activities at airport.
and they get support from and they get support from the contacts zebampadde zenjo balabisako olala ng'omuntu asinga okukola contacts omuntu asinga okukola deals zino zonna amanya agasinga obungi drone geremedde kuba mwitalagosa Agnes asasira Prima ne Nambasa Edgar kastamalo kutegera nti goyina mu akatima akasasira abantu bonna ba victims kiba kitegeeza nti gwogenze tojja kusobola kuba nti omalako nabo ngenda mu maaso no kyabaleetera kati ono yetu Hairwe Silvia ona ye yomu kabinja akakola ku nsonga ezo ng'ono ye akola Minister of Gender and Labour and Social Development era nga abeera ku desk ezimu ku kisaawe Entebbe era nga ibamu kabinja akakola syndicate ku kisaawe awo uya manze nazze babya awo sina gwenja kulekayo ono Edgar Nabasa oye Edgar Nabasa mbala bulungi nnyo bebo ke kandi mulaba muoza kise muoza migration laketi nene nnyo muoza laketi nene nnyo Edgar Nabasa mubalaba kubanga bala basinga obungi babateeka ngo bakola bitongole bya kubega na kubegera munda mu gwanga so mutegedde bulungi nnyo akabinja kali ku kisaawa awo abakali mukubba na bukimu kye bakola kati njala kubuuza enjaga ku kisaawe Entebbe yitawo etya nga waliwo scan machines eziscan nga waliwo n'embwa kiri mu bo abaana bwe mulemesa okuyitawo ogenda these are innocent people obuzibu nabuvudde ku baana bwe mwabanesezza okgenda kuba kino ekintu nze ekyogera emyaka gyonna ng'abantu beesudde gwa naggamba nekati Civil Aviation Authority Minister of Works and Labour temunaye Jeno Katumba Amara is the dead walking man nkiddamu buli buloga yenna togeza n'oteeka erinnya Katumba Amara mu kamwako is a dead walking man akolera ku remote tada kyagenda kukola kubanga system volongoto wano ekiseera bakitunda bakita ku airport wakuba mulaba Entebbe airport management emanagingibwa iso ne eso Samu Kuteesa Museveni n'abachina bali mu system byonna revenue authority yo jambo dengerese wali buli omwajja kumanya kyanaaba kuba mali kuno kwemuli bwe tutayogera ensonga zino nakumulisa abantu bano mujja kulooza nti abantu ku kisaawe Entebbe eri abantu babagenda mu business ng'oli ana business ya mitwalo ngeri ejja dola baji mulemesa olw'okubiringa emisolo mwe mwala abantu abava ettaka mwabafuula lusu kubanga China business kyesene yafa mubba amasimu g'abantu ku kisaawe Entebbe mubba laputopu z'abantu mulemeseza abantu okutambula kubanga muina buli muntu mulabanga omulabe gye muli nga ate si mulabe gye muli temulina authority. The only person aina authority okuyimiriza omuntu oyo ye munsi mwagenda ate nabo baba mulinze ku kisaawe kyebwawe so sigwe. The moment omuntu aina passport ye nga si fake, aina visa, aina air ticket, aina hotel booking, ebisigadde byonna biba byansi erijalaga olw'ensonga airline manifest ya airline eba yategedde nti Lumbuye agenda China, Lumbuye alina visa, Lumbuye alina passport, agenda ku boardinga saawa ezitibaba bamulinze kuba ku manifest already bwagula ticket yaba yagenzeeko dda. Mulimu gwe muyina is to verify the passport nti ntuufu ne air ticket ne mukonda mu kye tuyita exit n'agenda. Temuyina lukusa lujja muntu kujjako sente muntu. Ekyo kisaawe si kyabajjajja mu mugenda kirekawo ng'abasookawo. Kati you are Civil Aviation Authority muleme kwebuzaabuza ng'abafuka bana buli basajja bakulu kubanga executive erikana abasajja abalitaadi law enforcers abamu balina bajjaaji. Boodi yonna mugiyiwe n'abakozi abali ku kisebo nabo bayiwe. Mutandika okuleeta abakozi abapya nga bonna si baggwanga limu. Ekizibu mwateekayo eggwanga limu bonna. Tosobola kuddira nte zonna n'oziteeka mu kiraalo. N'oluganda zigenda kuzina kye zigenda okuwa. Obwongo bwonna bwabwa nti tebalina kibagi. Cow mentality is the big problem to Uganda. So no bategeezezza mutegeere bulungi kye kigenda mu maaso bannange. Mu kisaawe nte mukirabulenga ekiriko ebizibu bingi nnyo eri abantu abasibiddwa. Nga nakatema maji bavudde ku kisaawe Entebbe. Eri abantu nga ava Bulaaya n'abulira ku kisaawe Entebbe nga taxi operators abali ku kisaawe bakozi ba ISO. Navuga omunamu kyusiza mukubo n'amukuba n'amutte ensawo ne basende bazitwala. Mumulooza bino bya migration simwe kufuluma mfulumi. Eriyo n'abafesinga challenges nga bayingira.
abasiru bano balaba bafa nnyo ku muzungu okusinga gwe Munnayuganda ayingira e Kampala nzero kutunaga tali mu ssente n'afa ku muzungu so nga ate ensi zonna ze tuyingiramu waliwo lanes ziri ba internationals ne ba local basooka kola ku local international jaluvanyuma naye bano basooka kola ku ba internationals ba local ze balako batusembyayo kati njala bategeza Civil Aviation Authority eyo board yonna esana kuyiwa mudde muli kulutinge bana Uganda buli department ngerimu amawanga gonna agali mu Uganda si baganda sibasoka naye mulekerawo okumanyira abantu nga kawanga amanya gonna gensomye mulidde mwane mukitegedde eyo airport nfu kubanga bagitunda teriiwo kyekiri mu polisi kyekiri maje kyekiri buli bwamu kyekiri mu court atayina asimbi tosinga musango nduza mukitegedde eggwanga kati mwavude mugamba simanyi entebe buli kimu kyogereko ssentebe airport woli bwanaakubulira ekiri mu court ku nsonga z'amata kujja gweddalu abantu bali mu makomera ebitundu 4 ku buli 10 tebazzanga musango ninawo omuntu omu yangambye avudde Luzira abantu abali Luzira ku nsonga z'ettaka nga n'endagaano ezimba zibaleta zisayiningira mu kkomera nga bamugenda kati okakasiza oyidde sayininga ettaka tetututte nengo ojja mubuuza omusawo wavunana nga teguliibwa gw'onyumya ku airport yokka abaana abali mu safe house ng'ekimutwazayo kwogera kigambo people power nola buli mwavudde ku airport buli mwaza no si airport yokka ekintu kyavundavunda dda obuli bwenguzi bulinga obuli bwenguzi okuwamba abantu kulinga okuwamba abantu amakomera gafuuka gakuttira mu bantu kubanga oli abalina kyagala okuyisaawo Golozachi ba bloga basiba kuno bavuga Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga byayogera tebyagala biwulira ng'oli omulimu gwe kujja kumacha ku buli lunaku kera kuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nenge ekimuvume kubanga Kyagulanyi ayogera ebigambo ne batayagala kuwulira kati waliwo n'omukyala gwe balonze okubeera nga yakulira ekitongole ekirwanyisa eky'eddembe ly'obuntu mu Uganda kamba buli message yawandiise mugirabe nga bamaze omulonda bamaze omwapointinga kyeyayogedde mujja kutya ndio kengende ku nsonga endala omukyala ono bw'ati wagambye wuuyo mumulaba omukyala bamuyita amanya ge bamuyita bagambye nti akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu ggwanga kategeezezza nga bwe kalemereddwa okumanya amayitire g'abantu 18 abawambibwa mu myaka 2 emabega okuli John Bosco Kibalama n'abalala ssentebe w'akakiiko kano Mariam Wangadya asabye ekibiina kya National Platform okukomya Bunambiro okuyita ekibiina kya National Platform okukomya Bunambiro okuyita abakwatibwa ab'okwerinda nti babeera bawambibwa kubanga si kituufu. Ono mukyala yakaweebwa ekifo kino naye mule yenna bw'afaanana bw'atunula Wangadya wuuyo bw'atunula mulabe bambi bw'atunula musaasire Mariam Wangadya mule bw'atunula musaasire kubanga yenna alinga erinnya lye nti Nangadya Museveni lwakuwa ekifo vaako Windows n'oyiika kubanga bano kye baagala okuwulira kuba temwagala kuwulira bintu bino kati gobanga oli wa human rights nga gwalondwa nga chairman w'akakiiko kano ng'oyogera ebigambo bino report kijogenda okuwandiika omusajja omukulu omugenzi Medikagwa yali awandiise report ng'agenda gitwala mu International Human Rights Commission worldwide ne mumuwa obutwa n'afa ne waddawo zino engajja basimu Wangadya ne wajjawo kati ng'eno embuzi yabitanga mukazi mukulu simu bakyagenda mu nsonga z'abakyala. Ekizibu kiri ku bakyala bana abakulu I'm sorry to mention the moment kasalekera ogenda mu nsonga z'abakyala era ajja kulowooza ng'ono kubanga obwongo butono ayinza okuba kuno okwalinze siti yambagamba
ono simenti akyagera mu nsonga z'abakyala kubanga entegera ya munguuba. Medical gwe yali akoze report fulenge eri full written bulungi nnyo evidence buli kimu ekiraga ensonga ezikwata mu n'okuwamba abaana ne mu obutwa n'afa kubanga temwayagala yogera ensonga zino. Kati baleeta ono wangadya simanyi wanagati n'amanya mazibu nnyo. Kati agenda kugamba kyo kubanga tebaagala kuwulira kintu kye twogerako. Okitegeera? Kati njala bategeeza ekiri mu kkomera kitalya ekiri eruzira n'amakomera amalala abasibe ebitundu 45 ku buli 100 bali ku nsonga za ttaka bali wakati wa myaka 18 ku myaka 8 tebaleetebwa mu makooti kubanga abawa mu mataka gaabwe tebaagala baveeyo. Oyo abafunye omukisa obutattibwa abala battibwa. Ono takimanyi tagenda tetumula ko ne kifananye ngagenze mu kooti okubuuza nti Sewanyana ne Seginya Muhammad kiki kyabasibya takyogerangako. Naye awoza mutulekerawo kuyita abebekwenda mbuwamba abantu mujja kuba bulungi ngamaze okuwamba owo. Ekirungi nkimanyi Museveni bw'akola ekintu ekyo n'owajja kimukola si gwasoso kwogera obubi era ojja kwogera bubi mpaka nga nakikutuuseeko. Kale ebintu bino tubyogera mubiwulira bulungi nnyo. Naye omuntu atamanyi kizibu kiri mu Uganda nga muli mu kunywa mwenge ulaga obina ku internet n'amabeere nakwogerako mbozi zitakwatagana kijja kumala kutuukirewo olwokojja kitegera bulungi nnyo. Kansulenti abantu b'e Dubai mwenna abadde bagana Museveni yazze bafunira visa mwazifunye banze embeera kuno nemba tunula mboye simanyi Museveni yazze kati visa zigenda mutulage visa Museveni yazze ka mwafunye visa tajja kwagala kubanga takwagala. He cares about his family only. Musimanyi azze nobatumya n'omuntu ne gukuluma kubanga mulina kawo mentality mwenendo woza ya muyasisira buli omu kana munasi omukange temusobola kulowooza ko beyond your expectation. Mwafunye visa katate bagenda batika kino bagenda kutika munna Uganda agenda okudde Kampala akabenge entulege. Olaba oli ava omusama ava mu Bulaaya n'ajja n'abeera e Kampala emyezi 2 nga zene euro 12,000 n'addayo ng'adduka emisinde zimuwedde kati gw'atalina mulimu oba gwali Dubai nga Museveni agenda bagenda batika Dubai gye mwogerako temugimba bagenda batika talina kyabaagaza. Reason being Museveni ng'entegeera y'entono nnyo. Bino byonna bali batulimba for 37 years mbwategeera tategeerako ddala ne bakulemberwa bonna bayiika Windows. Njala kuwa for instance njala kuwa nekyokulabirako. Omuntu omanya nti olina ekizibu omanya engeri gy'ogenda okuhandolingamu ekizibu ekyo n'okivaamu. Kikino wano Museveni akimanyi nti ayagala ba investors. Njala kubuuza company mekezi employinga bannayuganda nga ziri eze Dubai nga zimployinga bannayuganda ziri tuddawa company mekati tiziriyo eriyo z'abayindi ba Pakistani ate nga nabo bakolera Janet ne Museveni. Kata Pakistani mu Uganda n'abayindi bonna bayina emmundu asobola n'okukubba ne batamugambako. Kati njala kuwa ekintu kino kitegere bulungi. Singa Museveni yali abaagala yandibadde yakola dde ekintu kino wammanga. Ekisooka takyasobola kuwola ssente mu nsi yonna kyo mwakitegedde. Alina kutunda bya bugagga biri mu Uganda ng'abiwa abantu okusigala mu buyinza. By the way Museveni kansubire kuno kuwoli. Kansubire nti wafunye information okuva mu drones ez'abayindi eziri e Bungereza ku discussion ezabaddewo 2 weeks back. Njera tegeeze eggwanga n'ensi yonna yo seeri ali mu kattu. Abamu kubadde bamukozesa okutulugunya n'okutta bannayuganda bamuvudde bagambye nti takyayina kyatuyamba era nga abamu ku bo bibangereza. Meeting yatula weeks 2 babega nesalawo nti takyayina kyabagasa era mujja kuwulira era bali ku migration bwe munaatandika okulanga buli abantu abazungu abasinga okujja mu Uganda bayinza otandika obakwata bo balemesa okuyingira Uganda kubanga Museveni akimanyi abangereza batandise okumusalako ebiwawaate kubanga bamuko Museveni information wagifunye abamu kuba badde mu meeting ebayindi bande bateeko ba spies bakwadde information ekimanyi kino bande nyinda kigamba public. So buli muntu ali e Bungereza sigala nga okuma omuliro
The fact is bano babanga batandise kati bwe tubatunga ati China ties ne Bungereza ndoza zisigadde 40% 60% za agenze butu nabali mu America mukomo omuliro yo abongereza kati 60% support ne protection baji mujje kasigaza 40 era information yajifunye okuva bambegabe abali abayindi abakulaga n'abazina bangereza bamugambye please ono musajja tumoko ekyo kati cyana cyetugenda mufunamu emyaka gigenzi yava ku biragiro byaffe the moment ya involving affairs za Uganda nazo involving mu Russia nazo involving mu China nazo involving mu North Korea atenga abantu babade ba grandparents be abade ba protecting na bano batandise omuta 60% support ne protection yagenze mujjabira mu mawuli president babikubemu abazungu kati okuyingira mu Uganda kigenda babirira kizibu nnyo kobere tourist kubanga Museveni yakitegere nti abantu bajja mu munsi kati bayinza omusetinga na yakanga Gaddafi ekyakimanyi bulungi nnyo awo sigenda kuloka ngeri ku kiche mbadde bagambye gomwana mwala ali ku TikTok ali ku Facebook ali waka njera soka koboza goloze gwanga Uganda mu myaka 35 mabega yali yenkana ne Dubai Uganda myaka 35 mabega yali esinga Dubai ngesinga Saudi Arabia ngesinga namawanga mangi nnyo soko webuze kibuzo what went wrong go kusigala nga atogendesa mu mulimu Dubai we Saudi Arabia funa answer katika nkuwe kitufu Museveni takwagala nga kwera tayagala nkoba na Uganda reason big bomanye ekizibu kyolina ofuna solution Museveni yamanya nti mubbi era ali corrupt yajja kubba nsi tagenda gikolera government ezisinga obungi bwe ziba zisaba obuluziga tugenda teekawo emirimu n'okunoonya ba investors bateekawo emirimu ne banna Uganda emirimu gyamulema creatinga mu kulimo creating emirimu yandibadde amanya kiki ekyakigaanisa nti bubbi n'amanya nti kati kale tulina okufuna labor exportation companies zitwala abaana ebweru zikole nekye ngenda okukola kiri kintu kimu ngenda kufuna betuyita ba negotiators mu labor companies zitandika okugenda buli nsinga zigenda zikola kye tuyita negotiations nga zisobola okuyamba banna Uganda kubanga bafuna omusalo omulungi bafuna security nga beeyagala basobola okuzza ssente e Kampala kyamulema kubanga tabaagaliza yandibadde buli nsi kati eri mu Middle East eri mu Uganda ng'akola ng'ali mu mateeka afuna ssente ze era ng'atwala obudde ng'aba mu monitoringa kyamulema kati ye kyeyakola naddira babbibe n'abateeka mu leba ne bakola gadibengalye yensonga lwaki kati essaawa zino mu Uganda Amini yawako Dubai obuyambi gatayina China yawako Saudi Arabia obuyambi era twalina enkizo ku bantu bonna bajja mu Dubai ne Saudi Arabia until then Museveni wavuluza ebintu nga ne police nebo kulaga nti ova Uganda nga bakoleka n'ogenda buli nsi nabo kiwe kyali kati bakitta kubanga bakimanyi ekisooka badde system ya migration e Uganda ne batandika okutunda passport za Uganda nga bazigwa aba Nigeria bazirina worldwide bazikozesa mu kusimagolinga enjaga mu bya fraud bikibi nabo bikoza kati Museveni akimata ina mirimu Uganda jimala bana Uganda naye buli mwaka bana Uganda abawera emitwala 5 ku kakadde bagraduatinga mu all levels okuva ku senior 4 senior 6 certificate diploma degree ne masters ne bano balina ofuna emibaji jaludda wategiri mu Uganda kati jalino jijja jalina okusindika abantu be bagende bogereze enseeyo kumbeera ebayambako okuba nti asobola obba abantu ne bakola emirimu ku ssente ennungi nga babawa protection nakyo kyamulema 1 bw'obanga omanyi nti olina Dubai mukolagana bulungi nnyo yita omukulembeze wa Dubai bakulembeze ba Dubai yona mutulabira ku mmeeza bagenda manyi nti nina ekizibu ky'abaana wano bagraduates bangi nnyo naye njagala tutuule tuteese ensonga zino ezikwata nti bannayuganda babazzeeyo njagala mbawa emirimu nga muba protectinga bulungi nnyo nze njabba bwa ku ssente bweziti ne muganda munayagala bafunye ekizibu abeere nga ali protected ekyo kyamulema okukola munayuganda yeenonyeza omulimu naye naza ssente Uganda kino ekintu ekirwa ekya issue okuba nti bannayuganda mu floodings Dubai nga ne visa baziganyo zibawa ekizibu si kyammwe ekizibu kya gavumenti yagaana obbaterawo omubiri ensi nyingi zitereddewo bannansi baazo omubiri kino kyagaana bagenda batika kubanga tabaagala bukyandituse Saudi Arabia yandibadde awera gavumenti ya Saudi Arabia gamba nti banna ine ekizibu kya Uganda e Kampala ne bwagala bomba muyina emirimu yes njala ntuule ntandika okusolicitinga abaana bano naye mu bayambe mu field visitors ziberenga ziri free ne bannayuganda mufuna session ez'okubasomesa n'okubayigiriza empisa na buli kimu ne mugenda nga mmanyi ekyokukola naye bennyini be bakulembera okulemesa bannayuganda okufuna emirimu bennyini basala ensimbi bannayuganda ze bafuna munnayuganda bwafuna ekizito montalinga kuganda babanga buli kimu bakidisorganizinze ensi nnyingi zeetaaga abakozi mu Middle East naye ani yagenda n'akola kitu ta negotiations taliyo
kubanga buli omu yeyagaliza bwe zibanga embassy tezifollowing abaana abo tezisobola bayamba musuubidde nti enamba y'Abannayuganda abali myaka 18 okutuuka myaka 35 nga tebalina mirimu ani agenda obbaliisa ani agenda obbabeezaawo bagenda kubeerawo batya nga munoonya bululu musime mwina gavumenti kubanga kye mulina okusooka okumanya buli lunaku wabeera omwana aweza emyaka 18 ng'ayagala kukola buli lunaku wabeerawo abaana basukka mu mitwalo 10 n'obeza emyaka 18 nga baagala kukola bagenda kukolawa temulinaawo Niji mwandibadde mugenda musake nayo museeyo kubanga you are lacking skills leadership skills temuzirina Niji mwandibadde mugenda musindika abakungu bagende buli nsi batandiko in fact ne Europe oba America bino zona negotiations zibeera mu ne Museveni agenda kunonya nchimba investor kubanga abayagala bateka musereza bye mu gwanga ba investing eyafune mu ng'omuntu eriense zitwala pa maids mu Europe eriense zitwala ba health carers mu Europe eriense zitwala abakozi mu America e Canada baagala abakozi naye who is mediating between Canada and Uganda taliwo nenga ate abaana basomye balina skills gye bali Uganda ne teryasobola kukola kintu ekyo mu government munoonya Lumbuye ayogera ebigawo bino munoonya bafuutu soja boogera ebintu mu bakwate mbasibe kubanga boogera amazima mutayagala kuwulira goloza lwaki Philippine Bangladesh India beba singo ku exporting abakozi mu nsi yonna kubanga ensi zaabwe za signing about agreements mu labor ne bagenda basakira abaana babawe nti emirimu eri gyabule waabwe ne bafulumako mu nsi zaabwe ne bagenda ebwe ne batandika okubagaininga ne banegotiating terms and conditions nemwe temukisobola kubanga buli omu ayagala kubba bubbi temufaayo aba Ethiopia government zaabwe zitambudde Ethiopia government zigenza buli wamuzigenda zisabira abantu baziba bagainingira engeri bafuna mu visa engeri bafuna mu emirimu engeri bafuna mu sente ba protecting kikyetangwa ku kikyetoka ku Uganda bili byetwogerako ne mugambo biki kubanga feke nyiri banda Uganda tulina obuzibu tetubuza bibuuzo ekizibu kya Uganda banda Uganda kubanga Museveni ye kenyini akimanyi yafuna embuzi ze n'ateeka ku gaali avuga atola tesobola kweyogerako kino ekya migration kyali bate kyesikaledinga bwe kito singa mwali mutaliwo demonstration emirundi esatu ku kisaawa watu nga 10 muva mu mbeera oyina empapula zo oyina visa oyina buli kimu muntu akulemeseza mu soko debba linva mulayini ngani nkola janjali awo ne muntu ane munsiba bwaki kubanga temu practicing your freedom mbagamba temu practicing dembe lya mwe birubyane bate biriwe sawa zino si nalabyeko oba di ngabana batandise okwekalakasaako the moment olaga okwekalakasa nolaga freedom yo nabadde akumanyira ate naga onategedde kitegeeza tebadde mu bamanyira ne buli osirika buli muntu akutwalanga mu sivu tutegeera buli njala bategeza bana Uganda muve mu mbeere ya humbleness tagenda kuleta sente ku meza you need to ask questions kubanga kibakakatako gwagamba simanyi siri mu politics ya managing sente zo zokola mu Dubai zokole Saudi Arabia zokole Qatar zokole mu America politics ya managing kuba administrators mo politicians they were appointed. So when you say I'm not a politician, politics takwatako ajako kwatako kubanga whatever you are doing finally kimaliza kidda mu department ya politics. Ba managers bonna bali mu Uganda okuva ku yoseri baita through politics. Ba councillors, ba MPs, ba kawo, simai ba district chairman bonna baita ba managing centers mu Uganda they are appointed by the leaders abali mu politics ugamba mu politics takwatako. Buli kimu the end of the day kiri mu politics n'amaka gali mu politics church ziri mu politics emizimugini mu politics no wali politics olaba ne davuya mu jembera ko mu politics musimanyi ya nimba teyatukiriza kino ate simanyi ile that is not all that is politics sibi binoga musimanyi kyaguna yagembo Museveni ave ko batu mu jiko no buli kimu kiri mu politics but what is your responsibility to talk about issues moyimoke nebo nanga atenze ntyo bogerako nze sina gogera toina gogera nga sente zo bazitwala bakuganya okuyita ku semo toina gogera
Muzisiri mu police na odora simeka na kasajja simeka simburubu simebuno simbo itabu tiktokers ngakauza musimanya mule concerned about the airport issues babbe njala kugamba kigambo kimu boboli agamba nti celebrity ngali ku social media nga kwafuna sente nga ne film ajifunide ku social media ko nga takimanyi nti abamuberera bebweru kankuwe answer tebaddamu bamanyira yenna TikTok ali ku ground nga you are earning money from TikTok toddamu kumanyira muntu afuluma gwango bali mu diaspora. Reason being sente zofuna zonna ku TikTok ba ku YouTube ziva mu bantu bali mu diaspora kubanga those countries where they stay we wali obulango bugenda ku TikTok ba ku YouTube. Mu Uganda teri company esasula bala ku YouTube ba ku TikTok teriyo. Mumanyire mpola abantu. Omwana ali Saudi Arabia ali ku TikTok alaba video gusima comedian simanyani. Saudi Arabia company esasula obulango ku TikTok competitive kati muleke kusirwa dira ku bantu. Omwana ali Dubai ngalaba TikTok page yo ngokulya kusima yesime comedy. Uganda teri TikTok tekuli bulango njalo mbyo company bile esasula obulango ku TikTok. Omwe malo kufuna femu nimanyira abantu. Kampala zili company esasula obulango ku TikTok zona zili mu diaspora. Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Omani, Walotake, Europe, America. Bebala content wa mwate basange bizibu ku airport. Nona jena sinike ebinyo. Zitebe kwata kololo. Uganda company chesa sulo bula kusende kuzofuna. Agula video ngali mu Saudi Arabia kala nkasa ku TikTok. Ze sente zofuna. Uganda teri company sulo kusasula kala ku TikTok teriyo. Obulango bonna obusasulibwa mwe mufuna sente bwaba na Uganda bali mu diaspora mu nsi zonna gye basiisidde. So temuddamu kumanyira bana Uganda kubanga Uganda teriyo muntu asobola kusasula kala ku TikTok oba ku Facebook oba ku YouTube abali mu diaspora bala content wamwe nga bakozesa sente za kukuchi ku wifi oba ku MBs babaguze kubanga Uganda teri company sasula bulango ku social media teziriyo. Obulango buli kubukedde bwa mumbwa za kigalanga na minda bafuwe mindi bwe bulango buliyo. Ukitege tebaddamu bamanyira mbole ofunye film abantu bakuyambye abakufudde film asibantu abali mu diaspora eriyo omuntu basobola gula data wa 10 ngali mu Uganda nenga abali mu diaspora bakola ekintu kino kati muwa abantu kitiibwe temuddamu kumanyira abantu. Mukitegedde bulungi nnyo ofunye film ozimba muzime tebinkwatako. Kati chuwa budde butononyo tujja kulira ngo oloma tujja bawulira nga muoloma tuchuwa budde butononyo just budde butononyo tujja chulira tebirwa tebirwa tujja biwulira mawita ba celebrities tujja bawulira nga muoloma kubanga very soon TikTok wenzo jijjako very soon. Nenga abala ba content obali mu diaspora si Uganda company bantu bagenda kubalina budde bulabe kubata basobola kuonda MBs fabali refetu indot stress omungi asobola kubikula videos amana tuzira mukitegede bulungi. So kati mwabakana when airport bagitunda da 6 hours chente mukitegede bulungi nnyo akabijja kababya kale mu Uganda. So mbategeeza bulungi nnyo politics is everywhere. Mulime gamati sawo chente there are so many issues. Amasomero gali mu kutendeka abaana kulya kasasiro kuvugira ku luguudo lwe nakawuka enfufu mpitirivu nnyo abaana babwonoona. Ekyo nakyo muleme kitegeera nenga ebintu ebitambula bulungi nnyo it's a process gye mugenda okuyita mukola ng'ensi ekola ki. Ngensi eterera naye nze sirina budde bwammwe nze mbagamba naye mbategeeza ebintu mubitegedde atayagala kumanya gw'onoomanya. So omuntu yenna addamu okwogera ekigambo nga tasobola kusupportinga issue eri mu Uganda nga yeeyita celebrity naye nga akulira ku social media kwafuna ekyokulya just go and follow oba block lwanaategeera nti olina value kubanga ategeeza mu Uganda teriyo bulanga obubeera ku Facebook oba ku YouTube oba ku TikTok obuva mu diaspora oba Hong Kong oba Vietnam oba China buli muna Uganda waali the moment abikula video z'abantu abo kubeerako obulango gaba mu nsi ezo si Uganda Uganda kati TikTok oyaji kubira mafina muzetunda dagali ya kigalanga oba ntunda mindi ntunda sere simi Buganda kumbucha simairo ko bomu ngokubira TikTok mbuza
Sincerely speaking, Uganda wali bulango ki? Daga lya kigalanga lijja mu mbuto abatunda sere mumbwa kiki? Namanyira abantu moze tebinkwataka besime biki sebo abantu babba abantu abali mu diaspora balaba video zo takakkana wandibadde wetondedde n'abantu wandibadde wetondedde n'abantu statement gye wakoze nze nkubuuziza TikTok, Facebook wa YouTube kuliko bulango buva Uganda kuliko bulango ki companies in Uganda muzimanyi abasawo baganda balangirako ku televiziyo Uganda Buganda kumbucha simanyi local boom simanyi property because bitya simanyi batunda kasoli simanyi bwe bulango buliko so YouTube yanga TikTok yaje okuzanya akalanko kumala omwezi twagala $3,000 ogenda kuzingo embobo oyo yiteke mu mpale wote wefundikire kubanga sizirina kubanga you can't manage ngamanyira abantu muve ku bana Uganda twogeze doboze eri dimo nakulaba kakatona bachadde mukirizo kugenda kwa ikuno eswaso etayanula erege engalabi tujja kudda mukunako lalona mukama bankumire nenga mutegedde kifa ku kisawe Entebbe wana kisawe kichaffe abali ko bonna bakozi ba iso babbi bafere akabinja akalya ku kisawe ka locket ya babbi eri ku revenue mumuwoza migration yo kyone kisawe kifu kisana kujukwa mukitegedde bulungi nnyo mukama bankumire